Musibye mutya mwenna abatulaba nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwa muganzi ogwa Tindi Files gwene yakatwengako genda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Olunaku olwaleero okwawukanako ne ku show ze tuzzenga tukola tulina omusajja ow'amaanyi ennyo mu kizimbe nga nno ono ye mwogezi ow'ekibiina ekya NUP mu Nakawa East ate era abadde kansala Nakawa eyo mu kaseera kano yeegwanyiza okubanga ate afuuka omubaka wa Parliament akiikirira Nakawa East. Olunaku olwaleero tumukyazizaako okubanga ate tubaako n'ensonga ezimu ze tutangazaamu oba ze tukubamu kottoki okutwaliza awamu ayina n'okwemulugunya kwe okutwaliza awamu byonna tugenda kuba ate tubiraba naye nga tetunagenda ddala mu maaso kansabe ababuuzeeko twolekere ekituleese olunaku olwaleero. Omubaka buuza kuba tulaba. Neyanziza nnyo neyanzeege ekisookera ddala ebimu mpayiriza ebituufu ate ebirala n'ompayiriza ebifu. Yes, amazima ate nga malokole amanya nze Muyogwa Gwanga Muwonge Vianney kyompayiriza ekifu ssebo siri mwogezi wa NUP Nakawa East ndi mwogezi wa National Unity Platform mu Nakawa yonna era tulina Nakawa eya East n'eya West. Ssebo ne bwembeera mu West ebbendobendo eryo era nze alyogerera gw'alyogerera era amanyikiddwa nga Muyogwa Gwanga Muwonge Vianney eyeegwanyiza entebe y'obubaka bwa Parliament ewa Nakawa East. Mungu bw'anaabakkiriza ssebo tayinza kugaana. Ekisookera ddala njagala okutwala omukisa guno okwebaza olw'enteekateeka eno n'okulaba nti ompadde omwagaanya okulaba nga nnyinza okubaako nekyennyongera ku nsi eno kubanga nzikaanya nti buli omu ayina ettafaali oba eddimwa ly'alina okwongera nga tuzimba ku ggwanga lino eno era ssebo nkitwala nga kya bwesuumu newe bale kubanga okkiriza okulaba nga ondabyemu embavu ssebo n'oleeta akatebe. Wewa tuvayo eno naffe ku ground nga tulaba anti abaana abasinga bwe babeereyo batera kulaba ng'okyaza full figure ne baga okyaza full figure yekka n'essebo kati obejjeereza ne Muyogwa Gwanga omuleesi ssebo naye waali wano tuli naye kale kansala Muyogwa Gwanga olunaku olwaleero bali tunagendera ddala mu maaso ku nsonga etugenda okuba nga ate twolekera njagala twogere ku kwogera kwa pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe baamukyaza ku mukutu NBS n'abaako enteeso oba okubaganya ebirowoozo ku by'obufuzi ebyagendera ddala mu maaso n'ebirabika okubanga ate bitambulira ddala akalulu ka 2026. Ensonga eno okutwaliza awamu bantu bangi sheeno yabateeka nnyo ku nninga nkiwa eggwanga lyonna lyali lirindiridde okubanga ate liraba pulezidenti waabwe owa NUP okubanga ate abaako n'enteesaganya gy'ateesa ku National Television. Awo nno abantu abasinga ne bassaayo okwemulugunya kwabwe nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina engeri gy'ayingira mu interview eno n'awamba n'atasobola kubanga ate expressinga ekyo kye yali ateekeddwa okubanga atassaayo n'ebyo bye baali bamusuubiramu okubanga ate ayogera n'aba nga ate show agiwambye yafuuse host ng'ate amukyazizza yalinga gwa interviewinga. Ensonga eno gyogerako ki? Bino bye bimu ku bye twali tusuubira pulezidenti wa NUP okubanga ate ayogera eri abantu. Ekisookera ddala nzikiriza neebaze Next Media olw'enteekateeka eyo gye yakola ate wamu nzikirize ne pulezidenti eyakkiriza okumukyaza kubanga ekisookera ddala byonna kye njagala tukkaanye nti Katonda atuwa ebirabo ebitenkanankana. Bwe waba nga pulezidenti wange omulungi Honorable Kyagulanyi Ssentamu ffenna tukkaanya nti yamuwa ekirabo eky'amasannyalaze era byonna tujja kukkaanya nti bwe yatuuka ku Next Media ekizimbe kyonna kyasannyalala abaserufi ne bavaayo kubanga naye baali bamuyinamu ennyonta. Oluvannyuma lw'emyaka ena nga tuyingira akalulu ka 2021 pulezidenti yateekayo okwemulugunya kwe olw'endipootinga NBS lwe yali eripootinze ku nsonga ezaali mu kalulu. So pulezidenti n'awandiika ekiwandiiko nga kiwandiikira Ken Kalisa naye bwadde Ken Kalisa n'agaana okuddamu ekiwandiiko ekyo ekyali kyogera ku nsonga enkulu nga twongera okubuuza nti
ebyo NBS byali reportinga ebyali biraga ebiva mu kulonda yali ebijjawa nga tula nti NBS yali eyambisiddwa okulaba nga etambuza propaganda ow'enjawulo n'okulaga nti mu kaseera ako nti Mwai Museveni yali alidinga. Naye bwewaawo abakulembeze ku njuyi zonna ewa Next Media n'ewa National Unity Platform bakkiriziganya nti ebyo bibali mabega era tuteeka okutambula nga tudda mu maaso. Bwe lutuuka mu pulogulaamu ssebo eggwanga lyonna mu kaseera ako lyali litunudde awo. Kituufu. Era njagala okwebaza omukubiriza wa pulogulaamu. Saagala kubeera ng'abo abamunenya nti yatuuka n'akankana. Nze ng'abeerako ne President Sologa nti amasannyalaze ye mwegali. Jjo n'oyinza okuvaano ng'olina ensonga z'ogenza okubuuza n'omaliza nga tozibuuzizza. Olw'ekirabo Katonda kye yamuwa, olw'ekirabo Katonda kyamuwadde n'obwagazi bw'ayina mu bantu. Kati bwe yatuuka wali eri definitely nga kuŋŋwa amasannyalaze teganza butamuyitamu. Nga bwe walaba aba employee bonna amasannyalaze nga gabayiseemu. NBS yonna yasannyala. Kati kankubulira ekintu kimu. Nalaba juzi omuyimbi omu Bebekulu mukwano gwo baali bamukyaziza ku NBS after 5. Naye bamuwa katisi nga katisi yalina okumulinda. Ate bwe yatuukawo n'alinda katisi okumala essaawa emu. Naye wano walabye amaanyi ag'enjawulo nga n'omukulu Kini Kaliisa yeewaddeyo ate alinde president amwanirize. Ekyo kyabadde kikulu nnyo okulaba nga akulembera kampuni ennene bweti. Essaawa ezo ssaawa 4 ebiseera ebisinga babeera eri mu bicepere. Naye essaawa ezo nga naye yeewaddeyo alinde alabe omwagazi w'abangi. Ffe ng'abantu pulogulaamu sewe yatambudde bulungi. Lwaki yatambudde bulungi? Ngenda kugamba ensonga 4. Esookera ddala President yazzeemu ensonga ezikwata obukulu eza National Unity Platform. Bannansi babadde babuuza nti National Unity Platform wakati nga tugenda mu kalulu kaneeno aka 2026 National Unity Platform eyimiriddewa era erina nteekateeka ki? President ensonga yagizeewo n'agamba nti mu kaseera kaneeno tugenda kugenda mu kyewandiise a protest vote. Tugenda mu kalulu ketugamba tugenda mu kalulu ak'okwekyangacyangamu. Akalulu ketugenda okukuuma okuva ballot paper we zinaabazizze. Ate paka bwe bagenda okukabalira. Awo wennyini ku nsonga eyo ku kibuuzo ekyamubuuziddwa beeteeseteese batya ku kalulu ka 2026 n'ekibuuzo ekyamubuuziddwa nti 2026 okomawo kuba pulezidenti. Nze ng'omuntu simanyi endowooza y'abalala oba entegera y'abalala we beeyimiridde. Pulezidenti yazzeemu bulungi kibuuzo kino. Ansa yabadde esuubira okubeera yes or no. Mu mbeera ng'eyo President ayimiridde atya mu mbeera y'okuba nga ate yeeteekateeka oba okudda mu kalulu ka 2026? Jona nkumanyi bulungi nga munnamawulire amatungo owulira bulungi naye bw'obanga tewawulidde kankujjukiza. Ekibiina ky'ebyobufuzi President yagambye ye yeewaayo okulaba nga abeerawo. Kati eddimwa liri ku organiziza party okumulabamu obwesige. Kyandibadde kibi President we yandibaddaga nti ngenda kwesimbawo kubanga waliwo party process esooka. Waliyo bammemba bangi abasobola okugenda mu kalulu kano ke tugendamu ne beesimbawo nga baagala bwa President. But because akkiririza mu kye tuyita institutional building, National Unity Platform teringa nga bw'olaba NRM. Nti candidate ali already determined. Naye yakugambye nti nze already namala dda okweteekawo. Kitegeeza party process ejja kugobererwa erabe nti whether ndi fit oba siri fit. But party bw'enaabeeraba nti eri fit, kitegeeza omukulembeze agenda kuvuganya kubanga ye yatuwa obudde bwe n'atuwa kyonna kyonna ky'osobola okulowoozaako. Jona abantu abasinga kye batayogera. President akoze saddaaka gye wandiyise kubanga gwe kimanyi bulungi. Yali mu media, bwe kuba kugenda bweru ng'asobola okugenda, bwe kuba kuteeka baana mu masomero ag'ebbeeyi n'abateekamu, bwe kuba mmotoka ez'ebbeeyi azivuze, bwe gabanga maato ag'akabenje nagagavuze. Kati kye yasigaliza kutuwa ffe kadde ffe bamwoyo gwa ggwanga baviyane tukwatagane naye tulabe engeri gye tuyinza okutambuza amasannyalaze ge, tulabe engeri gye tugenda okutwala eggwanga lino eno erya Uganda. Kubanga mu ebyo tujja kuba tukola ekintu kye bayita institutional building, okulaba nga tuzimba ebitongole. Era njagala okutegeeza nga ndi wano. National Unity Platform si Bobi Wine. National Unity Platform kibiina kinnaggwano
ekiina obukulembeze, ekiina aboogezi, ekiina sekutale jeno, ekiina abawanika, ekiina bonna. Organize ez'enjawulo bwe zinaatuula ne zimulabamu engasi, nkusuubira nti mu ddimu lino lye tugenda mu 2026 ajja kutukulembera okulanga tutuuka entebe mu ntebe. Ekitegeeza kyonna byonna ekibiina kyo nga kyo kirina otuula awamu. Ekibiina kiteekwa okutuula. Ne kimuwanika bw'aba kubanga tetwagala kugalirayo gwe Jona. Bwe tukuggalirayo kubanga oyinza okubanga naawe oyagala bwa president. Naye bwe muggalawo president n'abeerawo ezikumpewo n'agamba nti kati ngenda kwesimbawo. Bate process zirina okutuuka n'addamu n'ayita mu kasengejja. Bw'ayita mu kasengejja ne tutuuka wali eri ku nomination ne tulaba eggwanga lino engeri gye tugenda olitambula. Ku nsonga eyo omukulu wa CDF yachallenginze Kyagulanyi okuba nga ate bagenda mu kukontana okw'ebikonde. Ensonga eno ogyogerako ki? Ekyamazima okimanyi bulungi nti pulezidenti wange Bokisa ate omutendeke. Era Jona bwe ndiba nfunye obudde nja kubuulira ebyali e Sandhurst. Yeweeyo. E Sandhurst eyo muhozi gye baagenda okumutendeka. Naye ekyamazima n'ebbanga lye yamalayo yali mu woteeri yali nga mbicepera. Teyakola training njagala okubuulira. N'ennyingira gy'ayingiramu amagye. Kino njagala nkibuulire ggwe. N'ennyingira gye yayingiramu amagye. Yes sir. Ate baakola training. Kwali kukola. Bwali buvubuka mu mwaka gwa 1998 ne butandika nga Owero DU. Ne bane babawandiika mu magye. Tebaayita mu process eteekwa na training emala. Era ojja kukiraba nti ne physical appearance ye era ojja kumulaba nti tali fit. Njagala okutegeeza n'abo abatulaba n'abo abatuwuliriza. Match gye yasabye ayinza obutamalako lawundi yakubiri. Olwaki? Ayinza obutamalako lawundi yakubiri. Kubanga bwe yagisabye omukulu n'agikkiriza. Ate ye yeesabye. Naye ate ne bakkaanya balina kye bakkaanyiza. Kati kiri eri muwozo tuga nti baba n'abamukubiri omwenga n'aguvaako. Kubanga oli yamaze okukkiriza n'aga nti waluzibazibaalubinga n'onkuba ebyobufuzi nga bivaako. Kati ebbanga lino eno lyonna ng'abadde bamanyi nti Kyagulanyi abadde kizibu eribo akole training ejjamu eŋŋange oli ave mu byobufuzi agenda akolera. Naye bw'anaamanya najja omwenga anaaguvaako ateeka okubeera kiriya ku nsonga eyo. Kubanga kituleta mu fight eno kumubuuza nti oba omwenga anaaguvaako asooka kusayininga nti anaagukola ki? Anaaguvaako. Kale eyo nga tuvuddeyo nina ekiwandiiko kye nalaba kyawandiikira eri pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu nga nno wali weemulugunya ku fuutu sodium. Ensonga zino zibunyiza bannayuganda oba zoogezza bannayuganda obwama. Ki kyennyini ekyali ekiruubirirwa ky'ekiwandiiko kyo kino? Njagala okwebaza bannange abafunye omukisa. Jona njagala okutegeeza nfunye abantu mu nsonda ez'enjawulo abanneebaza olw'obuvumu bwe nayolesezza nga tuli mu nsi abantu nga tebaagala kugambibwako, nga tuli mu nsi ng'amazima gakendedde, nga tuli mu nsi etaliimu bwenkanya. Ekisookera ddala nali ntegeeza pulezidenti ebintu bibiri. Nga mutegeeza nti amyuka omwogezi w'ekibiina Alex Waiswa Mufumbire yadduse ejjinja n'ajja Nakawa East gy'atalina wadde kakwate. Kubanga twandigee nti gy'asula naye si gye yali asula. Naye kyamukisa mulungi nti yafunyeyo akayumba. Buvunaanyizibwa bwange Jona n'abatuwuliriza okulwanirira eddembe lya Alex Waiswa Mufumbire. Etteeka ligamba nti buli omu wa ddembe okwesimba yonna yonna gy'ayagala. Gy'aba ayagadde. Eryo ddembe lye. Naye ku level gye nawandikirako president nali mutegeeza nti because of the strategic importance ey'okulaba nga mu Busoga twagalamu icon, twagalamu amyuka omwogezi w'ekibiina gwe tuzimbye ebbanga lino eno, nga tusuubira nti eri engeri gye tulinayo omubaka omu omukyala mu regioni yonna yonna ey'e Busoga nga bwe tuteekayo Alex Waiswa Mufumbire nga kingpin asobola okutugirayo constituency ne Vianney oba omulala yenna gwe banaaba bawadde kaadi mu Nakawa East n'asobola okutugirayo kaadi. Ndaga kibiina a win-win solution. Ate n'ekirala
abamu vije bakifunyemu sibuusabuusa busobozi wa mwogezi amyuka omwogezi w'ekibiina Alex Waisa Mufumbi. Manyi bulungi nti emirimu gy'omubaka wa Parliament asobola okugikola obulungi. Naye ngamba nti tetukkiriza ye atule ku bannabyabufuzi basanze baoperatingawo olw'ensonga lwakubanga apangisizza omuzigo wagenda okubeera. Ekyokubiri ntegeeza nga mu kiwandiiko ekyo nyongera okutegeeza nga ngamba nti obukulembeze bwenjogerera mu National Unity Platform bendobendo ly'e Nakawa oluvannyuma lw'okulaba nga tulimye ennimiro y'e Nakawa nga tumutegeeza nti omumyuka w'omwogezi ono Alex Waisa Mufumbi tetuyinza kumuleka kudduka kisaalu kyaleseeri, tuteekwa kumubudaabuda na kumugamba nti ekisaalu ky'oleseeri kkooba ejjinja tusobola okusimamu ebikajjo, tusobola okusimamu omuceeri, tojja buzze no ku lukalu. Ekirala tutegeeza pulezidenti era mu ekyo kiwandiiko nti oluvannyuma lw'okuba nti wano twali tumaze okuzimba eggaali mu Nakawa nga n'eggaali essaawa zino eri mu reserve, tulina reserve force, tuzimbye eggye erisobola okukola mu kalulu naye tuzimbye n'eggye erirala nga lya reserve nga tetunnaba kuliteeka mu deployment. Lyo liri awo ku standby. Kati ngamba eggye eryo nsobola oddikulemberamu ne tulitwala ejjinja Alex Waisa ntunfunira constituency ate n'agiwangula ate najja n'atuukiriza ebirowoozo by'abantu abo baba akiikiridde. Oba tukitwale nti Alex Waisa yatidde nti amaanyi g'ekibiina kya Nuupu gasinziira wano Kampala wokka eri ewaabwe mu Eastern si gye gali. Jona ekimu ku byo kyemuvunaana kyannaku nnyo nti nkimuvunaanye wano naye kyenteeka mu kiwandiiko. Ngamba omwogezi w'ekibiina amyuka omwogezi w'ekibiina Alex Waisa Mufumbi Alex Mufumbi attattana ekifaananyi ky'ekibiina kyaffe. Atya mu kibiina kyaffe tugaa nti National Unity Platform everywhere. Okitegedde? Ntambudde ne president tubaddeko mu Western, tubaddeko mu Eastern, tubaddeko mu Mambuka, tubaddeko ne Kalamuja nga ne president. Yonna gye tugenze tusanzeeyo obuwagizi. Yo okuva eri ajja avuganye waneeno kyongera okukkaatiriza ekyo ky'ogambye nti National Unity Platform ekoma mu Buganda wokka ate ekitatta n'ekifaananyi ky'ekibiina. Nze Mwoyo gwa Ggwanga bwe naaba sikyogeddeeko tewali ajja kukyogerako kubanga nakugamba twalisikinga obulamu okulaba nga tuyinza okwogera ku excesses oba ebibi gavumenti eno byekola. Ate tuyinza kugaana kwogera ku ebyo bannaffe abamu bye bakola, tuteeka okubyogerako. Mu ebyo njagala okutegeeza bwe twatambula nga tugenda e Busoga twatambula disitulikiti okwali e Kamuli ne disitulikiti endala awo ezeeruka twasangayo abantu ne batwanyiza ne batwagala. Pulezidenti wange n'asiba message ng'ekwataganya n'ebikajjo engeri Abasoga gye baali bali nti tebali kufunamu mu bikajjo bye baali balima. Omulimu gwe twakola eyo tulina be twazuukusa awo be twagala munnaffe tumugye wano akulembere amobilizinge naawo tulabe okubeera nga National Unity Platform enaagenda okuva mu kalulu akajja nga pulezidenti awangudde nga n'abaka ba Parliament bawangudde. Ebyava mu kaluka 2021 njagala nkutegeeza pulezidenti yawangula Busoga sub-region yonna naye twafuna omubaka wa Parliament omu. Kitegeeza ki? Kyakudda ku drawing board bakandidate be twaleeta baali banafu kiki bataakola. Omuntu najja waneeno n'atiikinga ambuleera ku pulezidenti n'agenda ku mubaka wa Parliament n'atiikinga movement. Kitegeeza ebyo byonna obwesigwa bwe tulina mu kibiina ezo ensonga zonna twaziteeka mu kibiina era tumanyi ekibiina kijja kulizolovinga. N'ensonga endala gye nsuubira nti nkulu muganda wange kwe kubanga omukulu mu constituency mwatambulira agamba abantu nga Neke bwe yatuula edda ne munominatinga nga fulaga beera wa National Unity Platform. Ne mu ekyo kiwandiiko tubuuza nti President tutegeeze ate mwe temwabimanya tetwamanya kujja kwesimbawo na kuteekayo ku credentials zaffe ez'enjawulo. Era President ebimu ku byo twafunye n'omukisa n'abiddamu ng'abiddiramu ku mpewo.
naga nti bannange muleme kulaba abantu babalimbeyo nti kadi zaggwa. Buli ayagala okuvuganya ajavuganye. President yatukomezaawo twagala okumwebaza. Yatukomezaawo mu kiwalo. Kubanga abasinga twali twafuluma. Nga batulowozesa omukulu ali ku ground alimbalimba abantu nga bwe yamala okukola ki okuwangula. Nekyamukisa mulungi president yatutegeezezza buli muntu ayagala okuvuganya waddembe okuvuganya era kyovola batwavuddeyo okulaba nga twogera okuvuganya mu national unity platform. Kati okutwaliza mu way forward yo eriwa ku mukulu Alex Waiswa mufumbira okubanga ate genda n'akiikirira abantu b'ejjinja. Tugambe nti president yateekeddwa okubanga ate amukuma mu kaseera kano okubanga ayolesa amaanyi g'ekibiina ekya NUP. Ekituufu kiri nti ekibuuzo kye tuteekwa okubuuza muganda waffe eri gy'odduka wakolayo ki twesondesonde tukisasule tusobola okubeera waneeni nga waliwo ebitagenda bulungi. Ebbaluwa eno it is an eye opener eggulawo okuteeka ku mmeeza bw'aba nga waliwo ebitagenda bulungi nebyo tubisootinge. Kyova olaba mu ekyo nkugamba nti ffe tusobola okujja eggaali wano mu Nakawa ne tugenda ne tugiyingizaawo wonna wonna waayagala ne tusobola okugonjoola ensonga ezo. Era njagala okutegeeza bwe bali banga ayina bye yalyayo woteeri n'atasasula tujja kusasula. Bwe kiba nga ayina ettaka lye yazimbako ennyumba lyatalina kuzimbako tujja kubeetondera. Byonna tulirwedde okubikola okulaba nga omwogezi waffe omulungi n'enjogera gy'atwogereddemu tumulaba bw'ayinza okusibuka eyo tumulaba ayinza okubeera omubaka palamenti omulungi sebo. Ku bimu ku bibuuzo ebyamubuuzibwa ku seeti kwe kwali kineeno kye baamugeraageranya n'ekya Dr. Kizza Besigye okubanga azze enfunda nnyingi nga yeetaba mu kalulu kaneeno ak'okubanga alondebwa ku bwa pulezidenti oba ka mirundi ena. Ne bakimuzzaamu ye nga ye ne bakimutunuzaamu nti bagendera ddala mu maaso n'okubanga bagamba nti tetulina democracy wano mu ggwanga Uganda. Lwaki aba agendera ddala mu maaso n'okubanga ate akyetabira ddala mu bululu obugendera ddala mu maaso obwa pulezidenti ng'ate eno emabega tuba tuwulira abantu bagamba Uganda tetulina democracy balonda birala ate ne balangirira mulala. Ensonga eyo gyogerako ki? Neeyanziza nnyo neeyanzeege jona olunaku lw'ejjo bwe wakedde n'otambula ku mulimu wazze omanyi oyinza okufuna ssente naye ssente oyinza okuba wazifunye naye ate ne leero okedde okomewo ojje ku mulimu olabe ng'oyinza okukola ki okufunayo kasente. Ntera nnyo okugamba abavubuka nti kyesaafunye jjo essuubi lindimu nti ngenda kukifuna olunaku olwaleero. Kati pulezidenti ng'omuntu nzikiriza nti yakkaanya nti tayinza kuddamu kwetaba mu kalulu ng'embeera ekyaliwo. Bati abantu baseseetuka ku ndowooza yaabwe. Bwe mbadde nkugamba nti yayinza okuba yalowooza nti tajja kwesimbawo naye ffe abantu tuzze tumugaa nti pulezidenti mu kano akaseera mu lutabaalo lwe tulimu kaneeno tosobola kumala gatulekawo. Ne tumutegeeza ne tumugaa nti oteeka okuseseetuka ku ekyo kye wali olowooza. Ekisookera ddala njagala okubategeeza abatuwuliriza National Unity Platform eri hingidi ku kyoyita people power. Amaanyi g'abantu ge gateekwa okusalawo. Amaanyi ga pulezidenti tegakoma kwawo okugaa nti sijja kuddamu kuvuganya. Amaanyi g'abantu bwe gabanga gamukumye ne tumugaa nti pulezidenti wano olutabaalo lwe tulimu oteeka okutukulembera. Tumusuubira okuwuliriza amaloboozi g'abantu okutukulembera mu ddimwa lino lye tugendamu. Ekirala mpuliddeyo bangi abagamba nti demokolasiya wano taliiwo. Nzikanya nabo nti taliiwo. Olwaki? Naye tuteeka okulwana okulaba nga demokolasiya aliwo ng'asobola okubukala. Osobola okubeerawo akatini. Jona osobola okukeera ku makya n'obeera ne ssente naye nga tezikumala byetaago byo. Tosigala waka n'ogaa nti engeri gye nafuna bunene obutini kati nsobola okubeerawo. Oteeka okufuna ssente endala zikusobozesa okubanga osobola okweŋŋanga ebizibu ebirala. Kati naffe tugamba nti demokolasiya gwe twagala soona aliwo. Twagala demokolasiya ow'ekimmemmette. Atya? Ow'ekimmemmette ng'okeera ku makya jjona n'ogenda n'okuba akalulu. Akaluluku ne kaliflectinga ng'oyina eddoboozi ngwenga ekituufu kubanga Malcolm X yagamba nti it is either a ballot or a bullet. Kati ffe twakkaanya ne tugamba nti mu lutabaalo luneeno tetugenda
tetugenda kubeera nga ADF tugende with the bullet. President n'atukuma tugenda kugenda mu kyewandiise a non-violent struggle eya ballot. Mu ekyo kye tugamba nti bw'okera ku makya n'ogenda n'olonda gw'olonze n'olonda Muwonge Vianney, twagala y'abaalayira. Kyo kye bayita demokulasiya. Naye nga tukyalonda abantu ne tukera kumenya nti tulonda abantu akalulu ne kabbibwa, oyo tabeera demokulasiya. Ndi wa mukisa nti mu kalulu akawedde aka 2021 naweebwa eddimwa ery'okubeera mu Western Region. Njagala okubuulira wano mu bitundu eby'ekiruhura abantu tebalonda. Bakola batya? Babatiikingira butiikingizi. Ng'oli abeera eri n'agamba ntiikingira. Baleeta empapula. Amagye ne gatandika okutiikinga, ne gatiikinga empapula, ne gatiikinga. Olonga abantu bo baliwa. N'abantu tebajja kulonda. Kyovula njagala nkubuulire. Bw'otunuulira akalulu akawedde, ebitundu 97 ebyalondera Ekazo, Kiruhura ne Bushenyi bonna baalonda. Tewaliiwo yafa. Tewaliiwo yafuna byetaago bigamba nti kuno sigenda kulonda. Naye Jona njagala tubuuze, oluvannyuma lw'emyaka 5 wano mu nnaka osobola okuŋŋamba tewaliiwo yafudde, tewaliiwo yasenguka. Kati kyekyo kyengezaako okugamba nti zino empapula Electoral Commission yafulumya empapula zaayo ng'eraga nti ebitundu 99 bimaze okulonda. Ebikola bino bwe tubiraba n'ebyo akavuyo akali mu kulonda bw'okimanyi bulungi. Waliwo omuvubuka ayitibwa Lukwago Martin yakwatibwa mu mwaka ogwa 2020 n'abuzibwawo paka kati tetumanyi gy'ali. Bwe biba ng'ebikola ebyo weebiri Jona tosobola kukeera ku makya noga nti waliwo demokulasiya. Nga Jona osobola okukwatibwa, osobola okujja wano ku UBC n'okwatibwa obukwatibwa naye ng'ekikukwatibwa mbu lwakubanga olina omuntu gw'owagira kibeera kya bulabe, era oyo tetumuyita demokulasiya. Dembe lya Jona okuwagira gwawagira ne Lawrence okuwagira gwakola ki gwawagira tekituuka kufuuka kibi kubeera nga Lawrence awagira NRM kati byandenga nti ate Lawrence awagira ati NRM. Buli omu ayina eddembe lye erimuweebwa mu ssemateeka okuwagira oyo okuwagira n'okulonda oyo gw'ayinamu essuubi. Ku nsonga eyo yennyini gy'ogumizaawo n'ogamba nti Uganda tetulina demokulasiya, waliwo obutambi obugendera ddala maaso n'okuba nga ate bubuna emiwabo ku social media obw'abaana bayita bafuutu soja nga bakumakuma parade nga ono President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu abayitamu alambula enkambi ng'era parade bwebyo y'ab'amagye. Kino eggwanga oba ensi ekitwale nti after all nti democracy taliiwo, muyinayo kimubala ekirala okutwaliza awamu. Ekituufu kiri nti bwe mbadde nnyingira wano nsanzeewo abaana b'amasomero. Abaana b'amasomero basanze bakola parade nga ndaba headmaster waabwe ayogera, naye sirabyewo kubanga ndabyewo ku basirikale, sirabyewo babakwata. Jona ensi bw'etandika ensi bw'eba etandika okwonooneka, abantu ebikolwa ebimu bayinza okubiraba ng'ebibi ate nga si byebibi. Jona njagala nkubuuze, kala ya radio akajja eruddewo ebba, kala eruddewo era twagisanga era tujja kugisangawo. Ebyambalo ebyo ebikolebwa, kubanga njagala nkubuulire, nabuuza munnamateeka omu nga ndi ku shemu ne muga nti argument yo gy'oleeta oba eyakola ye gy'aleeta njagala leete legal basis kwayinza okugiteeka. Amagye bwe gaali gagazeetinga tegagazeetingangako ngatto, tegagazeetingangako kyoyinza okuyita ekyambalo. Amagye gagazeetinga ekiwandiise emblem eby'eggwanga biri tewali kiriwo kikuleetera kuteeka mu mbeera kutandika kupanikinga. Kubanga mu ebyo byonna bwe mbadde nkugamba National Unity Platform yalondawo ekkubo lyeyinza okuyitamu naye nga eyita mu kkubo ery'emirembe. Wakati nga bajjamiru mukulu basalawo okugenda mu ADF, abalala ne basalawo okugenda otabangula, ffe twagamba nti tugenda kulwanira wano eno naye nga tulwana mu mbeera eya bulijjo. Abo abaana bafuulu soja boolaba kitegeeza nti bo mu byonna bye bakola batambuza kigere okulaba nga bayinza okubaako obubaka bwe batuusaayo. Kiddamu ne kiki nagambye nti tewaliwo buzibu bwonna buyinza kugana kukola kibiina kyo kya byabufuzi na kusalawo kyambalo kiki bagenda kwambala bwe baba nga tebambadde kyambalo ky'amagye, kubanga ekyambalo ky'amagye
it is already stipulated within our constitution, within our acts, nti kijja kubeera bwekiti ne bwekiti. Bwe tuleeta ekyambalo ky'amagye ne tukiteeka wano, ne tuleeta ekyambalo kya National Unity Platform ne kiteeka wano eno, John ojja kulaba nga waliwo enjawulo ey'amaanyi era ojja kuvaawo ng'ogamba ebintu bino eno tebigatta. Naye because tufugibwa abantu abatya amangu, abantu abatya okulaba nga bannayuganda bayinza okubaako we beegattira ne bafulumya eddoboozi erimu. Batya abantu abali organized, batya kubanga ennamba eyo temala, ennamba eyo gye walabye Jonna temala. Ey'abaana ntambudde abaana abo nga wabalabye waneeno n'abalala tebaabayita kubanga space temala. Bangi abo be walaba ne munnakawa bennina batini kwabo, abo babadde batini nnyo era baali batini nnyo okulaba nga bayinza okuteekawo obwesigwa bwabwe n'okusanyusa pulezidenti waabwe eyali eyeeyongeddeko omwaka kubanga oluvannyuma olwo waliwo abaali bafudde. Kambuuze katini nnyo abaana bano omugaso gwabwe kutwala ekibiina kino mu maaso gwo guliwa? Omugaso gwabwe nga bw'ogambye kutwala kibiina kino mu maaso kwongera kuttaanya nsonga, okuzibuulira abo abatannazitegeera n'okutegeeza abantu nti bannange tuli mu buwambe. Essaawa zino ssebo nze gw'okyazizza wano saagala weebuzeebuze ndi fuutu soja. Ekinjawulako nti ndi komanda nina benkomandinga era omulimu gwe tukola wano eno abamu abo be walaba, abamu no bakansala, abamu bakansala baabyalo, abamu bakira pasoni b'abavubuka, abalala bawala nga bakulembera bawala bannaabwe abeekumaakuma ewamu okutambuza obubaka obuzzaamu essuubi kubanga pulezidenti waabwe baafuna omukisa ne bafuna pulezidenti waabwe omuvubuka omuto oyo ajja okutegeera ensonga zaabwe. Kitegeeza balina eddimwa ery'okutambuza obubaka buno eno babutwale ku Lawrence atannabutegeera, babutwale ku Colin atannabutegeera. Naawe muganda wange Jonna obubaka otandika okuba ng'obutegeera. Nawulidde pulezidenti wammwe ng'abagamba ku ky'okuzimba amagaali. Mu nsonga eno mwagala muzimbe amagaali mu ngeri eno nga omuyimbi gwe tuzze tulaba atambulira mu mbeera y'amagaali alien skin ng'ate eggaali eno buli weeba evudde terekaawo peace. Ekisookera ddala njagala okwebaza pulezidenti waffe nti yatukumyekumye okugenda okuzimba kye bandiyise eggaali. Eggaali ya National Unity Platform gye namaze okuzimba Nakawa eyawukana ku ggaali eya Alien. Alien yazimba eggaali naye ng'egenze kuba bantu na kubba bantu. Ekyali mu lubiri Alien eggaali ye we yayita bangi bagenda n'ebisago, bangi bagenda nga ssente tebayina nga bababyeko ssente, bangi bagenda nga iPhone zaabwe tebakyaziyina. Naye wano eggaali ffe gye tuli okuzimba, gye tuli okwongera okulaba nga tuzimbira ddala, ye ggaali egenda okukola mu luzungu olikyayinza okuyita line of resistance. Eno eggaali egenda kuuma kalulu, eggaali egenda kumonitalinga akalulu wa we kagenda, bagenda kabalirawa, bagenda kalangirirawa. Eggaali ya Alien ng'erina kamanda mudogo agenda okusolooza amasimu. Eggaali ya Kyagulanyi Ssentamu mu Nakawa erina komanda Vianney. Yagenda komandinga kulaba nga tuzimba resistance, okulaba nga abantu bonna abagenda okujja ne orders ezitali mu mateeka tebagenda kuzikola. Bwe liba nga etteeka ligamba nti ssaawa 2 tuteeka okutandika okulonda, ne bw'onaaba musirikale ng'oli ku ddaala lya Meja General ku 12 tetujja kulonda. Eggaali mu kalulu yali eyisiza etya? Eno eggaali erina obukulembeze era obukulembeze bwayo bwakukumaakuma abantu kubeera vigilant. Ensonga ze muyinza okunyooma, eggaali eri wano emu ku yo nagisitudde ne ngitwalako ekawempe. Eggaali eyakuumye akalulu k'ekawempe. Njagala Jonna nkubuuza oli munnamawulire, wawuliddewo omuntu yenna eyabbiddwako ebintu bye kawempe? Nange eggaali yabaddeyo, kati eyo eggaali gye tugenda okuzimba. Era eggaali eyo bwe wagirabye twavuddeyo n'obuwanguzi, twagala kutambulira wamu. Bwe kaba nga akalulu bagenda kukajja wano eno
tukatwale ku National Talent Center tugenda kugenderako nga tuli bangi bakomanda ab'enjawulo tulabe nga tusobola okulaba nga president ayinza okuba alangirirwa kubanga ekituufu kiri nti Jona mu ebyo byonna tugenda mu kyewandiise a protest vote. Protest vote otaka okunyigendamu ng'olina eggaali naye eggaali eno gy'ogenda okutwala eteekwa okuba nga etegedde mission. Eggaali zino zitegedde nti mission yaffe yakugenda ntebe mu ntebe si kukwata busimu bw'abantu kubatwala wali mu kiyumba ekiri Makindi. Wano tugenda kukwata bukwasi na kuddamu kulambika abantu engeri gye balina okulonda egyo gyonna gigenda kubeera mirimu gya ggaali. Kale mu kutwaliza awamu ng'eyo nga tuvuddeyo to wrap it all awo kwogera kwa president eri abo abatasobodde kubanga ate bafuna message oba obubaka bwennyini bwe yabadde ayagala okuba nga atuusa eri eggwanga abasinga bagambye yes Kyagulanyi waffe ayogedde yes tusiimye ate abalala ne bagambye okwogera kwe kwabuzimu babadde balina bye bamusuubiramu byataakoonyeeko kyo tukitwale nti teyafunye budde bumala ku seeti oba ebibuuzo yabadde na bingi ebyokuba nga ate alina okwanukula mu kaseera ako abantu tebamatidde. Ekituufu kiri nti abalabi ba NBS abasinga babadde bamulinamu ennyonta. Mu kumubeeramu n'ennyonta babadde n'ebibuuzo bingi ate nga era n'obudde tebuyinza kukola ki tebuyinza kumala kweyongerayo. Naye kyankizo nnyo nti ebibuuzo ebisinga byagenze bimaze okuddirwamu. Ne message gye nasinze okwagala ennyo message yabadde egenda ewamwe bajjona message ey'abavubuka okubategeeza nti linene eggwanga lyammwe message eraga nti muteeka okubaako kye mukola kubanga eggwanga lino eno mukyalina ebiseera byayo mu maaso. Awo yeyisiza n'omulanga ogutegeeza Mwami Museveni n'okwongera okumutegeeza nti tagenda kutusalirawo mu mbeera gye tulina kubeeramu kubanga omulembe guno tetwasalawo mu mbeera ye ey'obukadde gy'anaabeera. Yeyongedde okutulaga n'atugamba nti bwe tuba nga ffe miti egigenda okuzimba eggwanga lino eno twongere okutegeeza bannaffe nga bajjona abayinza okuba nga tebannategeera nsonga eno nti eggwanga lino eno lyaffe. Eggwanga lino tulinamu emigabo egy'enkanankana. Emigabo otafiirawo emyaka 7 gy'alina nange Vianney gy'emigabo gye gimu gye nninamu era gy'emigabo giteekwa okuba nga gyeyolesa mu kalulu. Otafiira okuba nga alina ssente nnyingi nga Vianney siina tekimwetaagisa kulonda mirundi ebiri. John olina akalulu kamu ne Mwami Museveni alina akalulu kamu. Lyeryo eggwanga lye twongera okugamba abavubuka. Message eyo yabadde nnyo powerful okwongera okuzuukusa abavubuka. N'endala gye nnalabye ng'enkulu y'okwongera okutegeeza mmwe bannamawulire nammwe mujja kwetaagisa okuzimba eggaali okulaba nga muyinza okutwala message eno n'etuuka. Oluvannyuma lw'okulaba bwe twava e Kawempe bannamawulire okwali ne munnamawulire owa UBC aba NBS bayisa n'omukwano gwange ONTV waneeno ku Serena Agundi oyo ani Lubowa nabo bateeka okubaala kati n'eddoboozi nabo ne balikola ki kubanga bino eno byasusse bino tebikyali nga bwe mubira nti bya bufuzi. Tulwanirira omuzungu kyayinza okuyita existential threat kubanga tumaze okulaba nti Jona tuyinza okusaanawo kati kitegeeza tuteeka okukolera wamu okulaba nga eggwanga lino eno ffena tuyinza okuliganyulwa. Nawulidde Kyagulanyi ku mpewo agamba nti bino si bya bulijjo. Ekituufu kiri nti Jona nga bwe nkulambulira kano akalulu ke tugenda okugendamu bino si bya bulijjo. Bwe tubanga 2021 twagendayo ne tuvaayo bwe tuti kati ate mu kano tugenda kuyingirayo n'amaanyi. Bantu bangi baagamba nti twagenda okuyingira mu kalulu ka 2021 twayingirayo n'amaanyi mangi nga tumanyi tugenda kulayira. Kati ate wano amaanyi gagenda kwedda bolinga kubanga ekisookera ddala ebitunyigiriza Jona biweze nga bingi. Ebbanga ly'omalanga mu Kampala muneeno abantu bakyasobola okuba nga bakyafa amataba nga bakyafa obukubakuba bw'oyinza okuyita obutini abantu nga bakyafa kasasiro kubanga byonna tubirabye mu ginene emyaka 5 abantu abagobeddwa ku mataka gaabwe
okusitula bunene obusungu n'okwongera okutegeeza abantu nti bagenda kusaanawo era tugenda okukola ne tugenda okukola tugenda okukola ebitali bya bulijjo kyova olaba mu ekyo mwe twazimbidde eggaali ku luli bwe twali tujja okuvuganya tetwajja na ggaali katwongeddewo #gaali #a protest vote 2026. Ku mulundi guno senga ebintu binaaba bizze nga bwe tutabisuubira kuba nga nno President Kyagulanyi Ssentamu tasobodde kubanga ate ayitamu mwe nga bannannuupu enteekateeka zammwe ziri zitya okutwaliza awamu ku nsonga eyo? Ekisookera ddala etteeka lye baakola mu 95 ndowooza article ya kusatu akawaayiro ak'okusatu katuwa eddimwa ffe nga bannayuganda bwe wabeerawo ku makya akeera ku makya n'ajolonga ssemateeka akawaayiro akaba akakola kituwa omwagaanya okukola obusobozi bwonna bwe tuyinza okukola tumamuleko gavumenti eyo ebeera ekikozi abaakola mu ssemateeka mu CA baakimanya nti bwe walituukawo akaseera gavumenti neekola ebyo ebitali bya mateeka bannansi bajja kubeera n'obuvunaanyizibwa okunoonya embeera yonna okulaba nga tuyinza okugyako gavumenti eyo era njagala okukutegeeza mu kalu kano ke tugendamu twamaze dde okuditamininga biki bye tugenda okukola nga tebatulangiridde naye nga tumaze okulaba nti akalu tukawangudde. Njagala kuwako ekyokulabirako kimu. Mu mwaka waliwo omukulembeze ayitibwa Bin Ali. Bin Ali Etunuzia yamala ebbanga lyonna ng'abba akalulu. Naye ekyamutwala n'essaawa zino eno abantu abasinga beewuunya. Mwana yali ava ku ssettendekero afunye akasente ali ku kkubo abakesisi ne bamukwata ne bamutwalako emmaali. Omwana n'akeera ku makya ne yeeyokya ne yeesaanyaawo. Bin Ali n'alowooza abantu bagenda kwekalakasaamu eno embeera ey'obulijjo ensonga ziggwe. Twagenda okumaliriza nga President Bin Ali amaze okukola ki? Okugenda. Njagala okutegeeza jjona ne wano eno kisoboka. Omwaka oguwedde twayingira ekibuga nga twekalakaasa olw'obubbi bw'ensimbi. Ku luno tetujja kuyingira nga tuyingira buyingizi nti ng'ewabira nti tuzze mu namba nti. Jjona njagala okutegeeza n'abo abatuwuliriza. Tuli determined okukola ekyo kye tuteeka okukola. Tujja kuyingira ebibuga kubanga tumaze okumobilizinga mu Eastern, tumaze okumobilizinga mu Western, n'ebitundu ebibadde emabega ng'ebya Karamoja bitegedde ensonga gye tuli okuliko. Kati uprise enaavaawo muganda wange tetuteeka kubanga tetugenda ntebe mu ntebe. Kale awo wegiri tuuse obubaka bwo obusemba eri abo abatulaba. Obubaka bwange obusemba njagala okutegeeza bannayuganda kitukkaanya tuli mu kaseera ak'okusoomoozebwa, tuli mu ggwanga nga obwenkanya butini, tuli mu ggwanga nga ebitusoomooza bingi, tuli mu ggwanga nga buli omu yeekyaye, tuli mu ggwanga nga obwavu bufuuse baana baliwo. Njagala okubazzaamu essuubi. Temukyawa bya bufuzi by'amawanga bye, temukyawa bya bufuzi bya ggwanga lyammwe. Eggwanga lino muteeka okujjamu enyigire mu by'obufuzi. Mukole okusalawo ani anaabakulembera mu ddimwa. Ekitutwala wakati jjona kyensembyayo. Yes, ekitutwala mu kalulu oba ekitutwala okulonda abakulembeze. Kwe kusobola okutukolera ebyo tutasobola kwekolererako. Jjona bw'obanga ova ekitintale gy'obeera n'ojja ku UBC waneeno tosobola kugenda nga gwe ozimbawo ekkubo lyo. Naye tugaa nti katuteekewo gavumenti eno etukolere ekkubo ffenna tulikole ki? Tulikozesa. Z'ensonga ezikutwala mu kalulu. Kyova olaba tugamba idea yaffe ya kuzimba Uganda empya. Twagala kuzimba Uganda empya nga bannayuganda benkanankana. Ng'omuganda yenkanankana n'oyo ava mu madi. Ng'emirimu tegiweebwa because olwa saizi y'ennyindo yo. Ng'emirimu tegiweebwa nga giweebwa because empapula z'oleese ne jjona zaleese. Yes, twagala eggwanga nga scholarship tezigenda kugabibwa abantu abava ewamu. Tugamba twagala okuzimba Uganda ng'abantu bonna bayinza okuganyulwamu mu gavumenti yaabwe. Era bwe babanga beetunuulira mu ndabirwamu ya Uganda ennene twerabamu. Twagala nga ne jjona ne bw'oba wano ku UBC nga mu ndabirwamu ya Uganda osobola okwerabamu.
bwe ntunuulira Uganda essaawa zino nenzija endabirwamu yange ennene mu kifaananyi kya Uganda seerabamu. Kye kinnwanisa okulaba nga nsobola okukeera ku makya neerabamu eggwanga nga tutaddewo obwenkanya, kubanga bwe wabeerawo obwenkanya jona mu ndabirwamu ojja kwerabamu era ojja kumanya nti oli Munnayuganda ssebo. So neeyanziza nnyo neeyanzeege sigadde Mwoyo gwa ggwanga Mwonge Vianney eyeeyagaliza entebe y'obubaka wa Parliament oba nnaka wa East. Kale n'olw'ensonga eyo 2026 mumulabiranga ddala kansala Muwonge Vianney Mwoyo gwa ggwanga nnaka wa East. N'olw'ensonga eyo ngenda kubatemba sibulya wano nkoze ne Lawrence ku kamera omukotu Tindi Files. Nze Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweraba.